mu kibuga Kampala bw'otuuka ku mu Katanga mu ggombolola y'e Kawempe abayo basatira bagamba nti okuva omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni layise ebiragiro eby'enjawulo mwalina okuba ng'agaana abamu ku bantu okukola emirimu egimu omuli ogwa bodaboda abakolera mu butale nga tebatunda mmere kw'oteeka n'abatakisi abayo bagamba nti enjala egenda kubatira mu mayumba kubanga tebakyakola. Abatuuze abawangalira mu nzigotta ya Katanga ekisangibwa mu Wandege ya ggombolola y'e Kawempe basulawa kukuna ddenga lumonde mu bikata olw'enjala gye bagamba nti egenda kubatta olw'okubalukawo kw'ekirwadde kya COVID-19 ekijojobezza amawanga. Bano bategeezezza nti bakeera kutuula butuuzi tewakyali kye bakola. Bagamba nti n'obumenyi bw'amateeka bwandyeyongera mu kiseera kino kubanga ebitundu bijjuddemu baana ba ghetto. Kubanga baali bamanyira mmere ya leero nga bagenda mu tawuni n'akola naye tuko mu kikuubo bwajja ng'alina abaana nga basatu akasente kakoze nga kakuliisa abaana abo n'okusasula ennyumba. So kati ng'esente z'okuseevinga ng'ekirowoozo takirina. Kati kyaguddeko nga buli omu tayetegese. Omu kyamuguddeko nga talina na mitwalo 5. Sooka abaana mu kitundu kyaffe kino weewaawo nti nabo bambi tebali bulungi kubanga omuzadde akeera ku makya talina kati wagenda okunoonyeza eky'abaana b'ekyokulya amazima gali nti embeera si nnungi. Nti abantu baffe ab'emyaka egigenzeeko bali muno enjala ebatwala era kyamani waliwo byatutemulago bali bana enjala eyagala okubatta. Kale gavumenti yaffe eno ng'eyita mu kibiina kyaffe ekya NRM esobole okulaba abantu nga bano ebawerezeeyo ku byokulya. Batuuse n'okusaba omukulembeze w'eggwanga okwewola ku nsimbi mu mawanga amalala okulaba nga bafunira ekyokulya. Abantu babadde basobola kutuweereza saavisi wano kati omuntu omubuuza anajja wano kufuna saavisi ng'ayalagawa. So tusaba gavumenti naddala ekibuga kino ng'obukirinu pulezidenti aveeyo ba MPs baveeyo bataasa abantu kw'abantu bakyatambula. Ssentebe w'ekitundu Bagonza wano wasinzidde n'ategeeza nga waliwo abamu ku bakadde ababadde balowoozebwa nti bafunye COVID-19 kyokka ng'enjala ebadde ebaluma. Era sofaana akafuna cases 3 okuli ey'omukadde Nantumbo Masitolo w'emyaka 7 yamala ebiro 2 nga talaba kamuntamu bagenza okutuyita nga batugamba nti bulwadde ssenyiga ono aliwo olwamutuusiza mu ddwaliro e Mulago ne batugamba nti abadde talya era kibadde kimuluma ulcers ne constipation byafunyemu kugamba ebirwadde ebyekuusa ku butalya era batugambye kumuwa kyakulya. Wano wasinzidde n'asaba gavumenti okulaba nti ejja omusolo ku bintu byonna naddala amazzi kuba tebalina we bagajja. Nkuba omulanga eri ekitongole kya National Water taps zetulina muno bwe buno obwa token system obusinga obulungi bonna bwalekerawo okukola ate era abantu tebalina we bajja amazzi ssaawa zino. So mu kitundu awatali na luzzi olumu bwe luti okubanga tetulina mazzi ng'ate ekimu ku miwattu egyateereddwawo oba okutangira ekirwadde kino kwe kunaba mu ngalo ne sabbuuni. Biwola Gabriel ne Ssemambo Joseph, Kuraso TV Omunyi.